Soka 49 laws of power. Oli BobiWine kati zaaliko. 1. If you see your enemy has infiltrated all institutions, come back to the people. Omusanga agulekedde bantu kye twamugamba mu ntandikwa nti gwe teweetaaga kulekana nabo winyiddolo abasente za government. Omusango guzze mu bantu omulamuzi bamukwateko wivwe muveemu. Yes, omusango BobiWine agutulekedde abantu tulabe ku balanid judges n'ebyo ebyokusala nga bali ku masimu. So BobiWine, it is good, has withdrawn the petition because the courts were infiltrated by the dictator. Abo bonna abali nabagamba abalamuzi ba Uganda tebasoma constitutionalism, tebali grounded mu constitutionalism. Ne kugamba nti omulamuzi Odochi ye consultant mu South African countries ba mu consultinga Kanyehamba was taken in Kenya okubayambako okola constitutionalism. In fact beba abalamuzi ababiri betubadde nabo mu constitutionalism. Neka kati Owinyidolo is grounded in criminality. Amanyi jakusala nkoko na jakusala ani eyabbye kibaja in criminality. The moment I saw Makerere Rodons not coming this time, netegera to omusango baguvuluze. I told you, in law, we get justice without technicalities. BobiWine omukuto omugalidde wuwe ennaku 15 ziweddeko. How do you expect this money to get a substantial effect? Because substantial effect means in law, obululu bwonna bwe bakubye mu Uganda olina obukuŋŋaanya bw'obujjako Museveni tafuna bitundu 5 50.1. It is not easy in 15 days. Wano Mbabazi bamuleka unalebo Mbabazi ku musango gwa 2026 n'afayiringa obujulizi bwe nga ne sawa ziyiseeko. So the courts were quite unfair. Honorable Segona n'aleeta evidence yali yesebyo ne babigaana. Omusajja alese affidavits. Abasigning affidavits drone bekwata. Kati who is going to witness in court when people in prison? Now ekitunule mu kirabe. So the judiciary and the state, you have embarked on a self-destruction mission. What BobiWine has done is to put the case back to the people. Era BobiWine mugezi, the moment the whites have come into Ugandan politics, gwedda mu bantu bano baweddedda President Museveni alinga Torobati yatiitibya amaje n'akwata special force nga bw'ogiraba kati we bagitiitibya bagyongera ebyokulwanisa zonna institution kati yeziina mu mikono gyayo ne yeewa obuyinza bwonna. But Sergeant Do yamutta. Sergeant Do yali mu special force naye nga yabakoowakowadda. Kakati buno obukulembeze bwa president yaddukire China mu bamanerenda kubanga North Korea yagala muzimbira nuclear. You see, mutamanyi kiri mu Uganda, the Americans know where the nuclear facility was going to be built. The Americans know this. Where the nuclear facility, they cannot allow you in the region to have nuclear power. It can't happen. Ejokubiri era bane president Konge yingira East African community. iPhone ebya masimu gano getwogerya bu chip buva wali Kongo. Yovanga president Yerusi President Museveni General Museveni ali mutufu na ati ate UN yekum Kongo okuyingira East African community nga interest ziri Kongo because bwo kwata Kongo nogikwata nogiza mu East African community. Uganda egenda kuleeta aba China, egenda kuleeta abalase, egenda kuleeta aba North Korea. America chetayinza kukkiriza. Congo must not enter the East African community. Era amajega Uganda tegakkirizibwayo. Wanatwe kuba ne Rwanda ekisangane. Rwanda yate yo nedda ye Kongo inabi yekolayo esimayo waliwo mineral n'amayinja agazimba enguudo zaabwe. So Museveni is caught up by the international community. That is the truth. Bino Honorable Sam Kuteesa gobero tane Minister wa Foreign Affairs ngali Kembago yuno omulabo ono America bamwagala kwalinnya gwa Minister wa Foreign Affairs atasobola kutapa kwalinnya ko kisaawe kya America bamukwatirawo ye Foreign Affairs alina aba China mbu Communist Party ye China. They think buno akabaka babani. You have Honorable Sam Kuteesa who has embargoes around. Yawero means ono we China. Man, you see, Uganda is not a communist country. Eranza of America nabalabyenga bazze omusajja we are here to protect the security of the region. Omanya America nge nakuba omukulembeze mutemanyi Gaddafi
yatuuka mu nnaku z'esembayo nga bw'olaba President Museveni bw'ali mu nnaku z'esembayo n'abikaminga stark n'akwata family kuba yakuba ennyonyi y'Abangereza e Lockerbie Scotland gye yategamu ebbomu n'akwata family zonna n'aziyirira ng'omuzungu amulaba bw'ati. Gaddafi for the first time was invited in the United Nations n'avuma abazungu okwekutula n'agamba bino ebitebe byammwe mubireete ng'omuzungu alaba bw'ati. Bwe yafuluma meeting Sarkozy wa Bufaransa Barack Hussein Obama n'Angelo Merkel ne batula mu meeting ne bagamba Gaddafi tumukube ko Sarkozy ate yali abiganye. Obama n'agamba no tetuyinza kukkiriza bagagga kutta bantu ntubakirize bafuga amawanga kubanga omugagga so omuntu tumukkiriza afuge. That's how Gaddafi ended. If you see the American warship at Mombasa radius mailo 5 eyo no fly zone batandise okuleta no fly zone. Kati dictator kigwe bagala okuba His Excellency Kagame tadda ono Pombe Magufuli akoledde nnyo abantu betadda. Kinyatta ali mu last term. President Museveni afuze emyaka 4. You cannot exceed ayinza n'obutalayira ezo tanka ze baleeta enkola y'omu North Korea should leave Uganda. Tufina kyetu kifunamu. But if you want to acquire nuclear in this region, that is something that the whites will not accept the Americans. Ekyokubiri BobiWine akimanyi nti okukwata omusango ogwo n'ogutwalira bano abalamuzi nga bw'obalabaawo era ogenda okukebera owinyiddolo nga yakoze statement eri rules. If you don't trust in the courts, you can try your plan B. That arrogance that the learned judges have in this country uluka mutwanende eneseddayo eri abantu ebyo bye mutuula ne mukyanga. Nze nabagamba abalamuzi abo mukubba ssente bayitirivu kiraka yakwata ssente era ogenda olaba omulamuzi ne byasoba tobiwulira. The first respondent versus the second respondent the court has recommended owuliramu ekigambo kimu mbo dismissed with the cost. Kakati BobiWine alina okusasula gavumenti kubanga omusango gwe yalopa aba agujjayo naye ffe tukimanyi nti era abazungu tebagenda kukkiriza BobiWine kusasula ssente ezo. Era gavumenti eyina okukikkiriza negamba nti omusango bw'aba agujjeko abalamuzi tebali competent enough. We don't have constitutional judges. Era ekyo kye nayogerako mu ntandikwa abantu ne bavuga negati akakala kalidde ssente because I have moral authority to guide the society. BobiWine just wanted the people to see how courts operate. Nga omusango ogwo tetunagutika. Mwami Museveni ya meeting abalamuzi kwa ikooti n'enkuba n'emukuba n'abasuubiza okubawa ssente n'abasuubiza okubongeza amamotoka n'abasuubiza buli kimu n'abagamba this is the time judiciary weyina okukwata ku kittafo ky'eggwanga kubanga alina omusango. So for us we know BobiWine yabadde mutuufu okugjayo omusango ogwo petition eyo na kooti ne zidda mu bantu kubanga kooti zonna it is corruption. Naye nga beerabidde nti America erina wano abattanga abantu malwaliro baali bamanyi nti bagenda bafuna. Really Museveni bw'anaava mu gavumenti ye mwami Museveni naddako wabbali ne tuteekawo committee of inquiry ajja kwewunya gavumenti gy'abadde afuga nti you have senior people in this government who are wanted by the UN okutta abantu malwaliro nga baddiringira mu organize n'amiini omusiru kale gwe tugamba nti amiini obote tewaaliwo kubba organize abantu bano babikola because of money. Kakati mumaze okubba ssente ne bwona agende China tegenda kuleeta lyato bano bonna obalaba ssebo bamuzimbira Bwakabaka obalaba bonna ababedde ba Communist Party China babadde wano mbu NRM efuuke Communist Party ye China ekitasoboka. BobiWine cannot even accept the government of national unity. Bino ebyabana Kenya bye bakola era ekyo nakyo simuwa magezi. BobiWine is a tactician. He has seen the train of politics. The judges are corrupt. But wobudde butini tufayirinze court abaana basayininga affidavits babawamba. You cannot continue with that case. Ekyokubiri kyembadde saagala kwogerako olw'okutya drone obuyigirize bwa President Museveni nabwo bubuusibwa kubanga naye ekyo kinaaba kyalulala. I will analyze that next time. Omanyi nze ndi wano
waliwo byenjira nenkola ki nenkyusaamu ninga nti akimuka nkireete kati kino nja kireeta kati. But abantu ba NUP omusango ogwo gubadde abalamuzi nze mbamanyi, balooya baffe babadde tebabawadde budde kufayiringa court. Abalamuzi abasinga tebali grounded mu constitutionalism. Era ojja kugenda okusanga nga BobiWine atukoledde ekintu kirungi nnyo, omusango n'aguzza mu bantu. We should not legitimize Museveni's bad presidency in court. Era nze abalamuzi abo babawe billioni 7 okuleeta ogwo omusango nti batandika okuguwuliriza. Yes, they have been eating money to hear those petitions. Era ogenda okulaba petitions zonna enkadde nga lesha eri 4-3 abalamuzi bana ate bali abasatu baganye balinganga abasooka okwerondamu tikati mwe mukikube ku negative bino bitwakulanga mu debate z'amasomero. Bwe jangu ngoli ku positive side fe tubeera ku negative after all government ejja kuwangula. So we should be back on mobilization. The whites are here to help Uganda and the region. Nti omukulembeze yeremezzaako emyaka. President Museveni ne bwagamba olwaliro nti Christmas ya 25 December era abantu tuddeyo kalenda zaffe, government eruzinze trust mu bantu eba tekyalina kyesobola kukola. Kakati gwe bweweteeka ku North Korea oyingidde politics wa North Korea, ffe tujja kubeera wano ng'emizinga military installation ziba zikuba. After all emirimu gibadde gy'abaana bamu. Nze olaba taata wange akoledde gavumenti n'abasajja bwe tebayinza kutukiinako nti tamale engeri gijja jangu tulabe. Abasajja bali abokka nedda ke tubakube tubakuba kulya mwekka temutuwa sente zammwe obudde bwammwe buweddeyo. Omuzungu kajja abatwale tewali muntu gwe mugenda kugula wano. Ebyo byonna bye mugenda mugenda kutta abantu tewali muntu mujja kuttayo omuntu ago babakola eky'Sudan. I want to tell you ebyo byokuwamba abantu ebyo byemukola nti president naye nakkiriza nti mu ggwanga lyafuga alina ekibinja ekiwamba abantu. President w'eggwanga naga nti abawamba abantu ba muntu nsolo abanyoola ebisakiro nze yabaleeta. Oh my God. Nga kodi you people, if a person has a case in this country, it is the course of law to decide. You can never be a judge, you can never be a prosecutor, you can never be a torturer. You are the 3 in 1. It can't happen. You are the court, you are the prosecutor, you are the judge. Kakati president uganti aine ekibinja. Police tebamanyi. Laba story. Look at this story. Atubuga tamale. Nzija wano. Mbo yo mwana ebintu byayogera mu lupapula lwabwe. Omanyi muddeeyo ne mugaa nti tuforginga biforginga simanya propaganda. What is this story? I've seen a story in the newspapers today. Where is the story? I think, was it New Vision? Was it Daily Monitor? No. The story must be in... Gundi gana motoka yangu oleta amawulire ago. Mutukola bubi nammwe. Okugira story mbadde nginoonya nga UPDF. Police esaba UPDF list z'abaabuze. It was a story in the news. I think it was New Vision or one of the two. I will let them bring the other newspaper. UPDF. Police. Eri mandated in law okwata abantu. Egamba UPDF bambi mutuwe ku list zabo be muyina naffe tutunulemu. Boss. Omumerika kayingirewo. Ate omuzungu tasonyiwe. Nalabye nga atudde ne European delegates. President Museveni ne bwaneekaza. America eri mu kuzimba embassy. The moment you see Americans building their embassy, you know waliwo kye beetegekera. May I want to tell you, this country we are going for doom. We are clinically failed state. Omanyi oyinza okuba nga oli mulamu ng'omutima gukola akataago kakola naye nga ebiwoowoolo byafa naye nga wooli omusodeka you are a clinically dead person. President ayina abanyozi b'ebisakiro bakomando be yaleeta nga ne security tebamanyi. My goodness. So eggwanga lye tulimu lyeryo drone. Naye mwe abavuga drone njagala okubagamba ekigambo kino mukwatanya abaana b'abantu naye ne kwamini bamalia Mungu abakola ebikolobero famire zaabwe tebazimanyi. Ojja kuwamba omuntu wano nga famire yo bagimanyi. Bwe muba bye mukola bituufu lwaki mujja mwekapisa.
If what you are doing is sensible, lwaki ojja okwata omuntu nga weekapise? Nze kasita nalaba ayisa abasajja kabaka awangaale maaso mugi yagamba nfukamira wansi nensabira eggwanga lino ne mmanya kye twolekera kikulu. Omuntu n'avuga drone. Omusajja ejjo yazze mu restaurant ng'atudde ndya mmere ajjidde mu drone ye woteeri yonna n'edduka n'abakolamu ne badduka nga balowooza bazze kukwata bantu. Kaakati tuzzeeyo ku mirembe gy'Amini, tuzzeeyo ku mirembe gy'Obote. BobiWine has helped us. The intellectuals do not legalize Museveni's what? Presidency. Ey'obubbi. Bakkiriza nze nalaba President Museveni kubanga anirayike ono byabakama oyo electoral commission byabakama yabaga mu bakalu ne DR form zino okufaanagana. Kaakati oli ingini ya badulu kiguno babbanganga ne declaration forms tezikwatagana. Olwaleero abaana abakuuma akalulu declaration forms ezimu amaje gazina. We lost over 2,000 of them. Kaakati omuntu owinyiddolo ne bagwa first test abasipulimulo balamuzimmwe ne mugamba nti okuva n'olwaleero ku musayi gwa Honorable Mbabazi omuntu wa ddembe because oyo omusajja tamanyi kye yakoze. His ruling okulemesa BobiWine okuwaayo obujulizi. It is a precedent that has been set. Ojakera kumaja bakubba ekibanja kyo. Omulamuzi agambye nti a precedent was set. Tekoma ku musango gwa BobiWine ogwa constitution. Wabula ekwata ku ttaka. Omuntu ajakera abbe emmotoka bagaite obujulizi obulese ki? Obulesereti. So we don't have constitutional judges in Uganda. The whites have come in. Emeri y'Abamerika eri wali singa baleetayo n'endala nedda ekyennyuma onayagala kukwata East African Community Congo agireete mu East African Community. The whites don't want anybody who plays with Congo. Era bwokwatira ku Congo leero nebira Bufalansa egwo minerals ezisinga amasimu ga iPhone ago gemulaba gemukwata chips ziva Congo. Kakati ono yasooka n'agendayo nabbo gwasooka ne tubba embaawo tukyayina ebbanja lya Congo. Uganda lyerina okusasula mpaka nakati. Tutusasula abakongo ababba embaawo z'Ekongo tubamanyi bajjeno b'amaanyi. Mwe ababba embaawo z'Ekongo ne mutusasuza ne mubba golodi Ekongo ebbanja likyaliwo. Olaba ono omusajja owinyi ono gwe basibidde mu kooti y'abazungu ICC. Njagala obbabulira singa President Museveni teyeegendereza ajja kubanga oyo omusajja. ICC is moving closely on African dictators. People didn't know. Ono Laurent Gbagbo wa Ivory Coast bamugira mwanda we ya mu banka. Ono wa Ivory Coast yali yeremezaako. Bamujja mu banka bamukuba akalulu. Nakola ebya President Museveni. Nabeerako nga bwolaba. Ebyajje no Museveni byakoze. Nenga bamukubya akalulu. Abazungu ne basirika bwe bati. Omuzungu nakakale. Fete tuyina buzibu. Yerayiza alabe. Bamujja mu banka ngali mwanda we. Laurent Gbagbo Gingamba wa Ivory Coast. Kakati n'olwekyo kooti za Uganda bwezito bwezifaanana aba NUP tulina okukola ekintu kimu. Tulina okusigala nga tumobilizinga because kati dictator amaze otegera nti is surrounded. This is the first time abazungu we bayingidde nnyo mu Ugandan politics. Yes, Bamini baleetebwa Amini yaleetebwa Bangereza. Era Obote nga tebamunamuwamba Singapore. Cameroon Prime Minister Bungereza yaga some presidents are here making nice speeches but you never return to your country as a president. Obote teyategeera. Abangereza ne bakwata Amini. Era President Obote bwe yali alwanaga ne President Museveni baleeta ba North Korea commandos wano ne baleeta Katuusa. Katuusa is a North Korean word. Abaganda bo era okuveda tebagala bya basumbuwa ne bagiyita Katuusa but it's Katusha. I think it is a North Korean word that means distance. Ekintu ekibalukanga kikuba wala. Katusha. Obote. Abazungu naye ne bakola ki? Ne bamuta. Kakati mwami Museveni okujja mu kifaananyi kyali jjo neno bamubutu baamala kugwa. How did President Museveni find himself in Sweden for 6 months? Nga family ebeera Sweden. How did he find himself there? So he knows the power and influence of Europeans. Abaleeta mwami Museveni era be baleeta BobiWine. Because BobiWine yalina ekintu kimu. In politics, when you are young, ng'oli muto, kyekintu ekisinga obulungi mu byobufuzi. Leero nabagamba nti Musalia Mudavadi, Ruto, Wetangula, Kalonzo Musyoka, Raila Odinga,
Luto kyabasinga koti Luto yali shirud yes tabadde mu independent family ezo yali mu kubiwanga toko street kati abenka n'obugagga but muto President Museveni ow'emyaka atamanyi we yazaalibwa tamanyi baddayo sibyange tamanyi baddayo bakeberewa we yazaalibwa manyi njagala munkwate bulungi drone egenda okunkwata naku zino ne recordinga nzo okukusabula mugenda osabula ebintu President Museveni afuze emyaka 4 nga wa myaka 8 kale ketumuwe 7 plus 10 years agenda kubaawo kakati ekiruma abasajja bano buli wotwogera Uganda empya tebagirimu kyovula banga batuulirako ennugu BobiWine wa myaka 35 ne bw'omuwa emyaka emeka ayina basis ali mu future y'eggwanga bano bagenda nosanga operation were securiation yakomyawo ba crime preventers ne bawe billion meka nenga amasomero lero le ba lecturer bekalakasa tebayina sente no mubuza is that the ways you are talking about to impose people ba crime preventers nga twabana bakumulembe gwa kale kayihula kyebakola okuba obukubi abantu ne batabantu so BobiWine still has a future in politics kakati mbabazi ne bwene munamuleta onale bomba bazi kwakati banye gwanga lyalifuga era nze sekere y'abantu bannamawulire batukubye nnyo biki mwe bannamawulire ba Uganda you are double sided embwaje mweyolera ejja kubalumenteka nze nabagambira ba journalist mbasanga nnyo my father is a journalist yakulya ekibira ky'abantu bannamawulire temutuwogganira mwamwe nnyini mukolera media platform ez'aba mafia wano wennyini mu covid mukama wavuga benzi gotambuza bigere okuba obulango bwa covid obwacheni noyo Dr. Dana ababya sente za covid ne bazimba apartment gwagasobo inako mmeka nene olaba munnamawulire akutte ali mu kusoma ebyekibbi the supplementary budget that was passed by the minister of omusajja nakubira billboard eya billion wano mu covid nawe munnamawulire n'okikkiriza temutulekanira bannamawulire temutuwogganira mumanyi abamafia mubawandikako mawulire mwaba kuba stories abwe ez'ekibbi mubateekako total blackout njagala ba media ekole total blackout ku bulango bwa government olabe nebyo nebyekibbi obiraba mawulire ogenda okulaba kasitole katandika katini wulira story wulira there was no loser in 2021 election katono wataba mu mafia abaki there was no loser in 2021 election nga kyagezaako okugamba mwe stories zino temuzitegeera ono eyawandise story eno simanya personal assistant wabiki exaggerated intelligence kyagezaako okugamba nti akalulu tekabbibwa kati munnamawulire eyo n'agikuba ninga yaba mafia enche ne bamukuba emiggo military police ne mukuba emiggo najjanga leka as media you have a role to guide the society Trump amawulire gamukuba mu America nga tegasobola kukkiriza omuntu alina character ya Trump okufuga America the media sets the agenda of the country nemwe bannamawulire babagula olina bamuwe emitwalo 5 kati ate muntu wogganira babakubira ki wano webayita benanga webayita press conference mugenderayo ki if enanga to shout his obscenities alone why do you go there after making those foolish stories headlines